Uganda yegasse konsi y'ennaku zonna ku lw'abasomesa ebikujjuko ebikulu bibadde ku kisaawe Kololo. Pulezidenti Museveni asinzidde wannaawo abasomesa essuubi nga bw'agenda okuteeka ensimbi mu ssako zaabwe mu masomero ate n'okubazimbira amayumba okubawonya obupangisa. Because if you say we give you money to buy a house for yourself, then what happened to the next teacher? The next teacher, this house should be there, institutional house, near the school, so that the teachers can come and can be near the school and teach. Museveni awerekeddwako baminisita abakulembeddwamu ow'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukyala we Janet Kataha Museveni. Olunaku lutambulidde ku mulamwa okugamba nti abasomesa be twetaaga mu byenjigiriza bye twagala. Ayogedde ku ngeri abasomesa gye balina okusunsulibwamu kiyite grading mu ngeri etali yakunyigiriza. That this system of grades should be introduced in the teaching service. You are still a teacher, classroom teacher, but to grade this, to grade that, grade that. I don't know why it was not taken up. Ye Minisita Museveni ayozayozezza abasomesa okutuuka ku lunaku lwabwe n'abasaba okufumitiriza ku byenjigiriza eggwanga bye lyetaaga olw'ensonga nti ensi egenze ekyuka. This year we celebrate our teachers under that theme, in quotes, the teacher we need for the education we want. I urge all of us to take time today and in the year ahead to reflect honestly on it as we embark on the transformation of our education system. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.